Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu. Leero ntuuse leeti olw'ebimu ebiteebeereka, naye nneebaza Katonda kubanga era olunaku alunzijiddeyo. Mbadde simanyi nti naasobola okubeerawo naye akinkoledde. Kamwebaze kubanga tulugyeyo. Share the video tudduke emisinde. Ebyokwogerako tulina bingi nnyo, tulina bingi. Leero njagala kugezaako okubeera omukakamu. Mwaŋŋambye eggulo nazze, waliwo yaŋŋambye eggulo nababuze sipiidi, mbwe eggulo nazze nkoze ki? Ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Wandiika ekitabo ky'Abathessalonians chapter 5 from verse 1 up to verse 8. Tujja kusomako ennyiriri 8. Tuli ku part 2 ey'okumanya ebiro. Twebuuza Ugandans bwe tutunula tumanye ebiro. Tumanye ebiro bya mukama waffe Yesu. Tukimanyi nti nno Bayibuli egamba nti obulokozi nti okudda kwa mukama waffe kuli kumpi okusinga bwe twalokokera. Tukimanyi. Tumanyi ebiro bya mukama waffe Yesu. Tumanyi ebiro bya Bayibuli. Tumanyi ebiro bya politics e Uganda. Tulaba Uganda bwetambula, tulaba weeraga, oba tuli awo tulaba bulabi. So eno ye part 2 eya video y'eggulo ey'okumanya ebiro. Eggulo ng'ovudde ku kyawandiikibwa kye twasomye olunaku olw'eggulo ekyabadde mu kitabo kya Luka. So leero tuli mu kitabo ky'Abathessalonika, Bathessalonika ekisooka, Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 from verse 1 up to verse 8. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu munoonyeeko owone, ate nga bw'okola ki, nga bw'onyirira, ate nga bw'ofuna ne message. Era programu eno SPS Mawulire Bible and Politics ekutuusibwako Maureen Skin Care. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ojja kuba omaze. Gwe kasita ogula ebizigo, information ojja kugifuna. Kasita ogula ebizigo ojja kunyirira, kati nga byonna biri mu product emu. Olwaleero Mukama yampadde ekisa nensobola okufuna drone zange ne bakkiriza okuddamu okutuwa information okusinziira ku neteekateeka gye balaba gye tweteekateeka okulaba nga tukwatagana ffenna ku social media nga online SFC. Tugezaako okukwatagana okugyawo okwerumaaluma kyabazizaamu amaanyi ne bakkiriza okutuwa security alerts, era ezimu ku zo nzireese. Olwaleero gw'alina omwana adda ku ssomero weetegeke nnyo, wuliriza nnyo, either ozzeeyo omwana wo ku ssomero oba ozzeeyo omwana wo mu nnimiro. Bannaye guno omulembe guba kuba gwa Afande Katongole. Kitukoze bubi okubanga Afande Katongole talina mwana wakaasoma, abadde tajja kulinnyayo. Ate olaba luli ku mulembe gw'amannya Mushega nga tugenda mu masomero gali amatuufu nga tusoma wiiki ya kusatu. Ife tetwalima ku ssomero, tetwayonjaako nedda ssebo. Era abakuba nga alinawo omwana asoma, oyo ye nkimanya abadde ajja kuddayo gundi wiiki ya kusatu. Kakati gwe alina omwana wenna otijjukana ng'omuwadde omukazi, simanyi ng'omuwadde omukazi. Kuza abaana ku ssomero, zaayo abaana ku ssomero. Bino byengenda okubagamba mubiwulire, mubiwakane, naye mujja birabako. Muteekwa buteekwa kubiraba. Anti muzze abaana ku ssomero, kale muzze abaana ku ssomero. Ngenda kusookera ddala ne security alerts, ngendeko mu politics katono. Bannange ku mwena tekuliko alina nnamba ya Nabakooba. Tekuliko alina nnamba ya Nabakooba kwegamba ne bwe nabasabye ennamba ya Nabakooba
kumwe mwena tekulika ina namba ya Nabakoba fena wano tekulika ina namba ya Nabakoba oba mwagiremedde kubanga ennaku za Nabakoba ziggwayo okujjako nga mwamukoledde ettima Nabakoba. So tujja genda mu politics, tulina secretariats, tugende mu kiyawandiikibwa then tuggalewo program. Wulira ekiriwo oluvannyuma lwa weeks 3 ku 2 abaana bamwe bagenda kuddayo ewaka. Mark my words, abagenda okusigalayo bagenda kubikyusakyusa bagambe bwe bati nkugambye okutandika ne wiiki ejja ku Monday mugenda kuwulira figa za COVID bwe zirinnya n'eziriwo zino nzibaleetedde mulabe bana basajja nabagamba bwe tuba ku luguudo toleekaanira munno mmotoka mbuno oyiseemu omutwe omugambe gwe sebo owetoddawa owetawa na kukikkirira oba oyambuka kukikkirira ogenda wali engulu ekyemmanga oba oserengeta bw'oyambuka nedda toyisaamu omutwe mutunuulira nnimi za ku luguudo otunuulira indicator tip 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 nomanya kati onadde eno waliwo omuntu omu yaŋŋambye naye vidiyo zo zinyuma kubanga wazitandika mabega kuba ebintu byoyogera oyogerera mu ngero eyakajja tabitegeera. Njagala mumbuulire lwaki muyosa lwaki mubula mu kiraasi ebintu ebimu lekicara abeera asomesa basomesa kati ye abawa buwi gundi gwe ne weenoonya agamba bugambi tugenda kuyita mu katabo bwe kati ne kati ye n'asayininga abaana mbasomesezza. Kati omuntu omu yaŋŋambye naye ebintu ebimu byoyogera sibimanyi ne mmubuuza wajja ddi nnaku nga 3 emabega ne mugamba kopa notice noonya notice gye ziri wamma mmwe abaawo aba bulijjo indicator muziraba mutya tip 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 muzza abaana ku ssomero oba temuzza abaana ku ssomero tusoma lulimi lwa ku kkubo abaana indicator mulaba abaana bamwe bagenda ku ssomero oba tebagenda ku ssomero covid yeyongedde ministry ewonize covid gundi eyokusatu tugenda tuuka yeeyo kangende mu secretariats abaana bammwe oluvannyuma lwa weeks 3 ebintu bigenda kutabuka covid alinnye nga mungi nnyo oluvannyuma lw'okulaba nga mufiiriddwa ne ba prominent people most especially in Buganda. Omanye eggulo najjidde mu kubeerawo kw'oluzungu mwena ne mukkiriza nti saagenda kulya miyembe ku ssomero waliwo omu yaŋŋambye naye wawula watuvuzi stupid. Yes anti bulijjo mulowooza mbu nagenda kuzannya. Wulira weeks 3 ku 2 mugenda waliwo abantu abagenda okufa e Uganda prominent bwenjogera prominent mukitegedde abantu ab'ekitiibwa abasasamaza eggwanga nga waliwo bagambira muzaata afudde covid pastor Kula afudde covid pastor Senfuma afudde covid buli muntu n'agamba wowe mama nnyabo tufudde covid waddala ate nga teyali covid mugenda kuddamu mu kirabe then awo bagenda okukwatiramu abaana bagende basome shifts bagambe simanyi phase ene esoma sawa 6 okutuuka ku 6:30 ene eddeyo waka eri lunch kakati eno ate esome ku 6:30 okutuuka ku 9 bano abagenze bo bakomewo banywe evening tea ku sukulu kati oluva ku sukulu bagende bazanyire omupiira ewaka kakati ate bali abewaka bo bajje n'enkumbi balime ku ssomero kati ate baabo ku ssomero bagende beepenere ewaka bye bagenda okukola. Museveni ya confusinze amasomero bina nga bwe mutabitegeera nange sibitegeera ate temugenda bitegeera naye ate era bikyeyongera okukaluba waliwo abantu abagenda okufa ba prominent people mbagambe wano wetulaga covid Museveni agenda kutta abantu mu linnya lya covid Macron ng'ate si covid Macron. Kaakati wano we bagendera emyaka gino 3 bagiteesezza tewali kubaweeza diversions zigenda kubeera nnyingi bagenda bafuula bize nga temusobola kulowoozaako ku kintu kyakugenda kujjako Museveni. Wulira bateesezza okwokya abaana bammwe. I repeat, totwala omwana wo mu kisulo bwe bamwokya tokuba ssimu yange.
most especially Buganda region, Busoga region, Mbale Bugishu region. Nchiddemu Busoga Mbale region ye ya Mbale Bugishu simanyi bani abo Budaka temutwala bana mu bisulo. Eastern part, Far East, East, West Nile, Busoga region, Buganda region, mugenda zika abana bammwe. Akiwaka na kiwakane mugenda kukirabako. Mbabuulidde. Bagenda kwokya abana bammwe mu linnya lya ADF, mu linnya lya NUP ne mu linnya lya Kyagulanyi. Era buli bwe bagenda okukola effujjo ebizibiti ebinaabeerawo wajja kubeerawo ebizibiti ebiraga ADF stroke NUP stroke Kyagulanyi. Meeting eno gye babaddemu Eri Tumwine yabadde agaanye ekiteeso ekyo. Eri Tumwine yagezezaako okubagamba okukirivansinga ne bamusinga amaanyi ne bamugamba ne bamusaba abaweeyo engeri endala gye basobola okuyimplicatinga NUP ne ADF enso okumanya nti ADF weeri. Ekimu ku byo ekigenda bakozesa bagenda kulaga nti ADF efunye chance okurevenginga ku baana ba Uganda abali mu masomero nga ADF bwe yakola ekichwamba. Mujjukira saga y'ekichwamba owa ADF ow'ekiwalaata okuva Entebbe yagenda n'ayokya abaana b'ekichwamba n'agamba abo b'ADF b'e Congo. Oyo w'ADF yava Entebbe mu State House, musajja mukulu alina ekiwalaata abeera n'ekikoofiira ku mutwe, ye yayokya abaana b'ekichwamba. Agenda kuddamu okwokya ebisulo. Mbabuulira okutandika ne wiiki ejja muzeeyo abaana bamwe ku ssomero, mubazeeyo mu bisulo. Ati munnaye waka abaana boononekerayo mubatwale basiriirire ku ssomero. Tonkubira ssimu. Mbabuulidde bukyali. Ebiro bwe biba byatulemye okubaza nga ffenna tuzizza abaana ku ssomero ng'ekizibu kyakuza abaana ku ssomero. Ekizibu ky'abaana baffe si kudda ku ssomero. Ekizibu ky'abaana baffe ani yabalira future, ani yabba future yaabwe, ani agikutte mu ngalo. Senga tumujjawo ebyamasomero bijja kuba automatic. Mbabuulirira wano. Kati bwe tuba tulemeddwa okubala ebiro ng'ekyo kye tulabye, tetubaako kirala kye tugamba. Mbagambye temuzza baana mu masomero ag'ebisulo. Mu kino ekyokwokya amasomero batagetingiddemu ADF kubanga essente z'abaweddeko eziddukanya Congo, olutalo lw'e Congo bwe baali bagenda tebagamba paramenti, so kati baagala kujja mu paramenti bawa ssente, mugenda kulaba supplementary mu paramenti. Luli bwe yali agenda tiyababuulira kati ssente zimubuza ajja mu paramenti kubasaba ssente okugenda okukuba aba ADF abali e Congo. Mugenda kirabako nakyo. Mukkirize nti wabula sirika eki ndi muntu gw'otakyabuuza nti oleese ku kyate. Kati ejjo mwaŋŋambye waliwo omu yaŋŋambye n'aŋŋamba naye pasito olabika olina ky'omanyi ku bikoola. Ennaku zino eggulu wabadde oliko ekikoola. Kale bannaaye mwebale. Bagenda kwokya abaana bammwe basobole okugira paramenti nga bw'omanyi paramenti. ADF etwokedde abaana tuyongere UPDF ssente, twongere UPDF ssente egende ekube ADF. Omuntu agenda okwokya abaana bammwe gwe mugenda okusasula ng'amaze okwokya abaana bammwe, amaze okwokya amasomero gammwe. Mutwale abaana bammwe, tokuba essimu yange. Mbabuuliridde wano mugenda kirabako. Mu masomero ge bagenda okwokya emitendera gyonna primary, secondary ne universities. Busitema University. Nani Kagoma yizire luddawo. Bugema ne Busitema. Bugema, Busitema. Bugema mwesotingi. Mbabuulidde. Bagenda kwokya nezi universities, bagenda kwokya institutes, bagenda kwokya ne
primaries ne secondaries mbabuuliridde wano kakati saagala kugamba nti saagala kugamba sawulidde oba saategedde mu meeting eno mwabaddemu bingi bayogedde ku by'e Congo bayogedde ku byakalulu meeting emu yabaddemu ne ba officials okuva e Kenya ne bakkaanya Museveni n'abasuubiza okubawa abantu abagenda okukola ku kalulu ba machineries 350 machineries abagenda okubeera mu kitundu ekiyitibwa bagenda kubeera mu kitundu ekiyitibwa Kisi bagenda kubeera mu kitundu ekiyitibwa Kisi we bagenda okuteeka beesi yaabwe we bagenda okusinziirira okutabangula akalulu ka Kenya n'okumakinga sure nti William Ruto alya akalulu by all means agabondo g'ababbi agabatemu abagenda okutaba na Kenya bagenda kusinzira mu kitundu ekyo kye bayita Kisi oba town eyitibwa Kisi basobole okukyankalanya akalulu ka Kenya si bye bimu ku byabaddewo abantu ababadde mu eyo meeting sisobola butababawa kwabaddeko Museveni himself kwabaddeko his son Kaine Mizimu kwabaddeko Bamwine kwabaddeko Sempijja kwabaddeko Kuraije kwabaddeko Tumwine kwabaddeko Kandiho kwabaddeko Tafiire Sempijja owe Masaka Sempijja ne Bamwine ngera bwe batematema ebijambiya banna Masaka era bwe bali mu kwokya abaana bammwe mu masomero mbabuulidde jo waliwo omuntu yaŋŋambye jo waliwo omuntu balina bwe babadde nga badiscussing oba online ne babagamba oyo mwana ASP mu mwegendereze oyo mwana mbega wa Museveni yatandise okusomesa emmundu omwana ayagala tukwate emmundu ayagala kutumalawo Museveni asobole okutumalawo oyo muhozi project mu bintu bye nali mbagambye mmwe okikakasanga ekintu ekyo nakyogerako emmundu n'engoma tobyawula gwe musajja gwe toyawula mundu ku ngoma toyawula mundu ku ngoma kugamba nze bwe njogera engoma gw'owulira mundu ate ne mundu saagala babatiise kubalaga nti Museveni alina monopoly ku mundu. I repeat authoritatively say I can say it Museveni talina monopoly ku mundu. Museveni mu bigambo byagamba bw'ati mu myaka gy'ekinaana gavumenti bwe yaziba alternative zonna amakubo gonna nga tetulina bwe tuyita ne tutasigazaawo option nga zonna tuzikutte nga zonna bazisiirinze tetwalina kyakkola okujjako okukwata emmundu. Nkootinga bigambo bye Museveni bwe yali mu opposition ekyo bwe yakyogera mu bigambo bya I can quote him. Bwaziba democratic ways zonna n'atatulekerawo bw'atulekerawo emmundu tusobola ogikwata ekyo nkiddamu oba ndi muhozi project oba siri muhozi project oba amwe muvandimwe project sifuddeeyo bwe banaaziba amakubo gonna ne tutasigazaawo n'emmundu tusobola ogikwata kubanga era twali tugikutteko. Nze nanoonya Itongwa nalaba taata ng'alumwa Sserwanga Lwanga ne mugamba taata tuddayo kukaaba situka tugende n'akwata emmundu ne tunoonya Itongwa mwe mwali baana bato. So saagala n'eyo debate eveewo n'eyo debate erina okusigalawo kuba tusobola okutuuka ekiseera nga gye tusigazza. Bw'osoma ebiro naawe nawo tusobola okutuukawo newankubadde tuli non-violent. Tetwagala nze nabuulira enjiri nti tusobola okuzimba ennyumba nga tekuli nnyondo evuze nga tekuli mbazzi evuze nga neiba tawulidde ku saawundi n'akeera ku makya ng'ekizimbe kiyimiridde. Obwo bubaka mubwerabidde. So nze ebigambo byange byenjogera mbikalikulatinga vidiyo zange nzikola bw'ombuulirayo ekigambo kimu nkubuulira vidiyo yonna ne bwe mba nagikola 2019. Gwe kasita ombuulira ekigambo kimu oba bibiri nsobola ogikuddiramu yonna. So saagala batutiise nti ffe tuli allergic ku mmundu. Nedda, we are not allergic. Emmundu terina monopoly, tewali aginako monopoly emmundu eringa nnyanja. Amanyi okuwuga asobola okufa, Namubiru atamanyi kuwuga n'avaayo. Namubiru yawona ennyanja.
nga tamanyi kuwuga mbunga alumye ng'alumye essimu mu kamwa ng'essimu eriko tooki n'amazzi ne gatamugenda mu kamwa. Eyo sitole mugyerabidde. Ennyanja nannyini lyato eyali omuvubi kafulu omuwuzi kafulu mu lyato teyavaamu. Nannyini lyato bagamba nannyini lyato yali awuga nga yawangula ne ku mpaka z'okuwuga mu lyato teyavaamu. Namubirwa atamanyi bwe bawuga yatuuka ku ttale n'olwaleero waali eyo ye mmundu. Tubuulira enjiri ey'emirembe naye okunyigirizibwa kusobola okututeeka mu kasonda bwe tuliba kye tusigaza tujja kukikola ekyo nkyogedde. So singa NUP nga munnayuganda kati siri wa NUP. Ekyo bwe nkyogeredde sikyogedde nga wa NUP nkyogedde nga concerned citizen. Ku mulembe gwa Museveni waliwo bangi abali concerned citizens baali bangi. Nkwanga yali alina ekiwayi kye. Kayira yali alina ekiwayi kye. Museveni yali alina ekiwayi. Simanyi waliwo baani balina ekiwayi. Waliwo n'omusajja bamuyita omusajja ye Naluki. Waliwo omusajja ali awo. Omusajja ali Luweera awo. Mwerabidde akima mazzi. Yali alina ekiwayi kye nga naye akuba mundu kutwala buyinza. Kati ali mu kusomba amazzi ku kyalo 10 ekidomola. Omusajja yaani Naluki alina erinnya liringa teruguzi teruki. Omusajja ali awo Luweera akima mazzi. Concerned citizen. Tusobola okufunayo nsobola okukeera enkya nga ebirowoozo byange byenfunye tebikwatagana na bya NUP. Nze nembeera Nkwanga. Nze nendeeta ekyange nga nze Nkwanga. Oba nga nze Kayiira. Ekyo kisobokera ddala n'omulala asobola okukikola. Ssaabasajja Kabaka ye yabatabaganya bonna n'abagamba kakati mujje tukanye gwe Kayiira kola bwoti naawe kola bwoti naawe kola bwoti. Olutalo lwali lugaana. Nga Museveni abaloobote Kayiira n'amukuba. Abakyali ku Kayiira Nkwanga n'amukuba. Nkwanga abakyakola bwati Museveni n'amukuba. Ne bibeera awo bonna ne balemererwa okusala Katonga n'abimba. Amazzi ne gabimba. Ssaabasajja Kabaka ye yajja n'ayogera ne Katonga n'amugamba wamma Katonga kakkana. Naawe Kayiira weegatte wano. Nkwanga kola bwoti. Ne bawamba Buganda Kampala. Okitegedde? Ekyo eky'emmundu tetukyagala bwagazi. Naye tewali wazaalibwa nga ayina ng'emmundu yiye. Ekyo sikimaze. Ngenze mu politics. Security alerts nzimaze. Security alerts zibadde ku baana kudda ku ssomero. Abaana bammwe mbabuulira tebagenda kusoma. Wabula bagenze kubatta. Abaana bammwe mubatwala mu lufula. Mugenda kutegeera Museveni yaani. Mugenda kutegeera NRM kyeki. You are going to secure the future of your children. So, byebyo. Ngenze mu politics. Politics w'olwaleero nabasabye ennamba ya Nabakooba. Ne muginnyima. Naye nkyabasabye ennamba ya Nabakooba. Abasirikale babakutte abanyakayisiki mbusimanyi balemesa okunoonyereza abasirikale 3 simanyi bameka ne babateeka ku mpingu ne babatwala. Naye basirikale mmwe kababazannyisa ekinigeria kababazannyiremu ekinigeria. Naye bannange nze nga wampa nkuuma omukulu ne mu protecting nga kye nnina okukola nojja n'onkwata nga nnina emmundu awo nabadde sivaawo nga nnina emmundu. Bw'aba Nyakayisiki nga mukyamu mukwata mutya abasirikale Nyakayisiki ne mumuleka. Nyakayisiki kye temwamukudde. Nabakooba wagambye gw'olimbwa ya mugagga okuuma ku kikomera nange ndimbwa ya mwavu. Kati bannaaye muleke. Kati mudde emabbali. Abawagira embwa y'omugagga mudde sayidi eri. N'abawagira embwa y'omwavu tuludde sayidi eno. Mugenda kulaba embwa y'omugagga n'ey'omwavu. Tulabe eriwe egenda okutagula ginnaayo. Nabakooba va ku Nyakayisiki. Nakuwadde ennaku 3 ne ziyingiramu weekend. Nkuwadde Monday n'Olwokubiri va ku Nyakayisiki.
kubanga nina ekintu ekinsima nabako bava ku Nyakayisiki bwogana ogenda kuswala ne generation zo ziswale ogenda kwegomba okufa nga tokulaba ogenda kusaba okufa kukutte okufa kweyongereyo eri Bayibuli ekyo ekiwandiika nti bangi balisaba okufa balinoonya ensozi nti baligamba ensozi nti tubikkeko ettaka ensozi nezigana nezigamba tuleke tetugenda kubikkako ttaka n'abakoba weekend nagikuwadde nga offer nkuwadde Monday n'olwokubiri va ku Nyakayisiki ku lwokusatu nkukeere mulemereko kubanga twabaddeko weekend nkwesonyiye mumpe namba ya Nabakoba weesonyiwe Nyakayisiki nkubuulidde oyo mukazi yabakola ki olw'okubasuuza nkugambye baali bagamba nti Dodo balina omuwa obuwumbi simanyi 5 mu mmeka nga balina omuwa obuwumbi 3.5 nga bongeddeko kamu kitundu Nyakayisiki n'agaana Ezebunyoro n'agaana Zita namuganza n'alyoka ayomba nze neewuunya abantu kakati okubeera obukugundi obwezi chairman nga president ayogedde nkugambye Nabakoba leka abantu abalala boogere ku Nyakayisiki leka abalala bamulengeze toddayo kwogera ku Nyakayisiki ekyo kikubuulidde kubanga bwogende ewala ngenda kukugamba orizayininge n'obwa minisita obuveeko ekirungi ekiriwo kiri bwe kiti nze ne Nabakoba ffe tumanyi bye twogerako nze mmanyi bye njogerako ne Nabakoba yamanyi biki bye ntegeeza Nabakoba va ku Nyakayisiki Nabakoba va ku Nyakayisiki bane munyambe mumpe namba ya Nabakoba walaibu nobo munaba mwagala mukubire wano live nja mukubira nga we muli njogere naye nga muwulira Nabakoba va ku Nyakayisiki va ku mukazi oyo nkubuuliridde wano gana lwaki temwamukutte bw'abaayi n'ekikyamu era nomulepusa abasirikale nammwe bisirikale mmwe kababakwate kababateeke ku mpingo babalengeze babazenyeremu ebi Nigeria naye bannange oba UPDF simanyi polisi ennaku zino bagitendeka batya kwegamba ye Museveni surgical operation ye bannaye mpulira ekintu kya surgical operation naye sikimanyi ekyo naye babasajja linga obwongo ne babujjamu basirikale mmwe mwambala bwambazi byambalo temumanyi kyakubikozesa naye Mukama ensonga ya Nyakayisiki yegenda kunzija mu mwoyo enzije mu mbeera Nabakoba togambanga nti saakulowoozaako nkulowolezaako ebbanga ddene kyova olabanga bino ebintu byaffe bino byomanyi bino okuva Kenya mu Hilton Hotel ogijjukidde room number ogijjukidde tuli otuzito wajja natwo netusoda otujjukidde tiketi namba njikusomere ogijjukidde Nabakoba ebintu ebyo obijjukidde Nabakoba ebintu ebyo obijjukidde Kenya mu Hilton Afande Kaweesi yali musajja nnyo byonna yabirekawo mu video documentaries buli kimu Nabakoba ogenda kukkiriza nti Muzeeyi Katongole yazaala ekyeneena muwulire mu abazi abaana ku ssomero bagambye bwe bati Ministry of Health eragidde bannayuganda erabudde bannayuganda ne bagamba mwetegekere weevu ey'okusatu etandise mugende mwekebeze temukyakyala ebintu bigenze wala obulwadde bufuuse obulwadde nga tuzza abaana ku ssomero batugambye bwe bati ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'e12 omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 3 abantu 1867 be bakwatibwa COVID-19 era kwolwo nga 3 abantu 3 ne bafa tuli ku indicators twagala kulaba tupaakingawa
njagala opaking engolo tegedde bwe bakutomera eryanda bwe bakwasa eryanda togamba nti saakugamba kubanga indicator eri ku ddyo kakati gwe naawe edda ku ddyo mutomereganireyo kati gwe bwolaba indicator edde eno sala odde ku kkono ogende kati bw'asuula indicator naawe n'ojjoyisiza eno kasita otomera gwaliwa tewali kuŋŋamba ate kakati ezibadde ez'egundi mbadde ngenda zigulamu embaata ate nentwala omwana ku ssomero ate omwana tansomye n'okumwokya bamwokyezza ate sina za bijanjaalo n'okufumba obuugi ku lumbe tokuba ssimu yange ng'ennaku z'omwezi 31 abantu 1936 ne bakwatibwa covid-19 abantu 5 ne bafa covid ng'ennaku z'omwezi lumu abantu 1423 ne bakwatibwa covid-19 abantu 4 ne bafa ng'ennaku z'omwezi 2 abantu 813 ne bakwatibwa covid abantu 6 ne bafa ng'ennaku z'omwezi 4 abantu 1759 ne bakwatibwa covid abantu 12 ne bafa kati abaana bamwe bagenda kusoma ng'abantu 10 bakwatibwa covid era gwe omuzadde oyagala omwana we abe mulamu oyagala omwana we asome ku bibiri kiki oyagala mwana kusoma ku covid ono akwata 10,000 buli lunaku 10 plus lugwa wali lukwatibwa covid mulimu n'emirambo egigwa kati awo abaana baba badda kusomera ekituufu kyeki baggalawo eggwanga nga tetunafunayo muntu n'omu nga tuteebereza buteebereza nti covid alabika ayingidde mu ggwanga tuggalewo ne baggalawo eggwanga myaka 2 kati olunaku lumu akwata 10 plus wulirayo wano wulirayo abantu 15,000 mu 1,762 be baakakwatibwa covid-19 abawonye bali 9,800 mu 659 abafudde bali 33 neiba abasajja nnyo abantu 3,333 be bakafa covid bagambye bwe bati bino byonna mbijja wa mama Kireego era mama Kireego bwe muza abaana ku ssomero wiiki emu mama Kireego ateesetese bamuteekeddeyo olwogera ku mawulire gonna mama Kireego ajja agambe sorry badde njagala abaana bamwe bagire naye kakati gundi agize nnyo njagala kugenda kulaba president bw'anaatunulamu alaba oba tweyongerayo naye nga nze minisita mama Kireego ekintu kinvudde mu ngalo abaana sikyasobola bakuuma nga nze wa ministry y'ebyobulamu kakati kizepa jenkeera you know abaana bagira baddako ewaka mbabuuliridde ono mugenda biraba bagambye bwe bati on average buli lunaku bannayuganda 1,386 on average bakwatibwa covid buli lunaku kakati mukazi gwe nawe musajja gwe ekikubonyabonya okukwata obusente bw'obutwale ku ssomero kiki gwe bw'oba olaba amasomero walabya amawulire eggulu walabya amasomero ameka agali ready okuzzayo abaana mwe kambabuulire okujjako nga tulemeddwa okulaba ebiro Museveni eggwanga yali kutudde abagagga n'abawa education abaabwe ba prince they are prince and princess mujjukira ekintu lwabwogo kye yayogera ekyaba prince ne ba princess n'abagenda okukolera ba prince ne ba princess generations tusigale nga ffe baddu mujjukira akatambi ako lwabwogo ke yayogera ku prince and princess mukijjukira abaana baabwe basoma mu international schools tebakomanga kusoma
n'emyaka 2 n'ekitundu gye tubadde mu lockdown abaabwe babadde basoma abaana baabwe tebasirikangako batta baffe tusigale nga tuli baddu baabwe naye ebiro tetubiraba bino byonna bye bataddewo okufaanana nga abatulumiriddwako tudde abaana baddeyo ku ssomero nga byonna tebitegeerekeka simanya ate okuyita ebuwama okutuuka emitala mariya awo olevo ne elevo nasale ne elevo be bagenda okugenda ku ssomero kakati ate okujja emuduuma okutuuka ekammengo aba P2 B ne P3 pa abo be bagenda okugenda ku ssomero kati okujja wano ekikunyu okutuuka ku wagumbulizi ejjanya awo wo mugenda kubeera aba P7 mweka kati okudde eno ebintu byonna tebitegeerekeka they are confusing us bagambye simanyi region eno mwe musooka P2 kakati mwe abeeno P6 esigale ewaka naye P6B yegenda esome kakati mwe okukwata wa secondary ng'ogenda mu kitundu eky'abannasale naawe tugenda kukwata ebintu byonna tebitegeerekeka tewali yabimanyi ezo confusion zibatu confusinga buli sawa naye ffenna tweyongera kugoberera bazimba omulembe gwabwe bakutula omulembe gwaffe kubanga bakimanyi batono olw'okuba bo batono batuze mu technicalities kati ffe tugoberera amateeka mbu tugoberera gavumenti kati kansooke mbabulire ekizibu bannayuganda kye muyina kwe kukkiriza nti Museveni pulezidenti ekyo kye kibattidde ebintu byammwe byonna Museveni mubbi atasaana kugondera Museveni ne bwajja kukuziika n'agamba bannange essaawa zino tuteekeyo omulambo tugende tuziike mugusitule muguzze mu nnyumba okuziika kuyimirire bwagamba bannaye kati ssaawa yakuziika tugende tuteekeyo omulambo mugusitule muguzze mu nnyumba teri kuziika ekibabonyabonya kwe kulaba Museveni nga pulezidenti agenda bavuga akataka nammwe mujja kukkiriza Museveni bwajja n'alangirira ku mukolo kakati bannange mutuule tugenda kulya abeeno mugenda kuyita bwe muti n'abeeno enva muzongeremu amazzi muzongeremu omunnyo emmere mugyongeremu amazzi mwenna mutuule tewali kujjula mmere ebibabonyabonya byebyo ebbanga lye munaamalanga mulaba Museveni omubbi omutemu bannange waliwo ekintu kye neewuunya bamu ku mmwe mujja kulooza nti mutabani wa Katongole yajja wano balimba siwulirangako ku basajja abo nga bateesa ekintu ekiyamba munnayuganda bukyanga nzija ku intaneti era drone zange nazibuuza ne mbabuuza naye mmwe temunjokesa mwagala kunjokesa oba nti lwaki tewaliyo lwe baatuulako ne bateesa ku bintu ebiyamba eggwanga ne bagamba tukuwe bye tulowooza tukuwe bye tuwulidde bye tulabye ne bagamba mumpe ebituufu ebyo by'oba ogamba abantu tebateesangako ku kintu kiyamba ggwanga do you know why Museveni naye bannange Mukama Katonda ono ngweyagala mmwe mugaanye okukkiriza nti Museveni si mukulembeze waffe Museveni yatwekweseemu ng'ayagala kutukutula wabula buli kintu kyatuleetera tukigondera ekyo kye kigenda otukutula generation yammwe agikutudde agimaze mbabuulirira wano mugende babageme era NTV abagema batandise okweraliikirira olw'ennamba y'abantu esosse nnyo ate nga n'enkuba ne bwebakuba tebakyavaawo ate n'eddagala weeriri kakati okugema kweyongedde kuba bannayuganda bakkiriza nti tewali kigenda kukolebwa nga tewali kugemebwa ne basindikagana balinga abaana b'essomero kikiggwe ekikuleese anti bagambye sijja sobola kuvuga bodaboda tezijja kuvanga mu nnyumba ne bw'ogisamba tekyayaka kasita obanga tebakugemye ate gwe nange munnange ekindeese bagambye bw'onoolya emmere omumiro gugenda kuggalawo emmere tekyakkirira nga tebakugemye nammwe ne mukkiriza mugende babageme Uganda yeeyina kasasiro w'eddagala lyonna erigemye mu nsi lyonna saamuro buli saamuro yaalyo buli saamuro byonna biri Uganda
ensi zaatuula ne zigamba nze ngenda kugemesa ddagala gundi ne gundi bika bibiri. Uganda erina ebika byonna n'ebyagema Juba Uganda gyebiri. Juba bye yagoba Uganda ebigemesa. Era Uganda basobola okukuba empisa esooka nga ya simanyi AstraZeneca. Ate bw'ogenda ku yokubiri ne bakuba Pfizer n'ogamba obakanga omuntu azezengera amenka bo tebafaayo bakugema empisa esooka ozze ku yakubiri tebamanyi eyasooka bakugema mpisa oyo. Museveni ye pulezidenti wammwe, nze Museveni si pulezidenti wange. Ekyo nkibabuulirirawo. Bannayuganda ekyo bwe munaakitegeera ne mumanya nti Museveni talina kintu kyayinza, talina polisi gyagenda baleetera ng'erimu amagezi. Njagala osooka otunuulira ebintu by'okusoma ku masomero ne layisinsi. Kiki ky'osooka okutereeza? Wabula gonna bansooka gajjako layisinsi. Sooka otereeze layisinsi. Abaana tebalina we batuula. Waliwo lye baatulaze e Kabaale lyasigazaawo ekisenge kimu ekyaliko blackboard. Lyonna lyagwa liri mu nsiko. Waliwo obuzimba obumu buli eri. Enkya bagenda kuzza abaana ku ssomero. Naye abaana bamwe bagenda kusoma. Mwe mulaba abaana bamwe bagenda kusoma. Naye byo ebiro bibagamba ki? Bayibuli egamba bweti. Basesalonika Basesalonika essula 5 olunyiriri olusooka. Naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubibawandiikira. Olwo olunyiriri lwanneewunyisiza nnyo Pawulo bwe yalusomesa. Abesesalonika waliwo mukwano gwange ali Greece nkutumidde. Yesterday but one lwabadde lunaku lwa Yesu lwe yabatizibwa, eggulo lwabadde lunaku lwa Yokaana okusinziira ku Bagreece Abayonaani. Ate omanyi Abayonaani be balina history oyo mu butuufu bwe. Yesterday but one lwali lunaku lwa Yesu lwe yabatizibwa luli Bayibuli lwe yagamba. Ejjuba lwe lyajja ne limugwako, eddoboozi ne lyogera nga n'omwana waali. Yeah, so it was yesterday but one. Era Buyonaani yonna yabadde mu kujaguza na kusugumbiza na kusagambiza. Yeah, so shira nkutumidde mukwano, nkutumidde. Njagala sijja kuwera paka nga ngenzeeko Buyonaani awo ne Isirayiri ez'ensi bbiri. Nyina ebintu bye njagala okulaba, nyina history gwe njagala okulaba. Njagala ntambula ebintu ebyo mbigire. Naye Pawulo wa bitundu byawo awo we wali Abakolinso abaki bali awo Buyonaani. Njagala kuyita yeeyo ndaba amakanisa ago. Pawulo yali asomesa naye Kayiwa ya muzaala wa Kayiwa yagamba ate ebya Pawulo byo tombuulira. Naye gwe wulira. Pawulo yabagamba bw'ati, ekikwatagana n'ebiro mmwe baganda bange tekikyasaana kubibawandiikira. Ate mbawandiikire mbagambe bannange bino ebiro bwe mulaba bituuse, bino ebiro bwe mulaba bituuse. Ekyo tekikyasaana kubawandiika kubanga yali yabibasomesa ne babitegeera. Ate n'embeera gye baali bayitamu yali abasuubira okuba nga tokyayinza kubuuza. Omwana wa P7 singa akubuuza abakasi nga tamanyi abakasi. Omwana wa P7 alina okubeera ku algebra. Alina kubeera ku algebra. Alina kubeera ku logarithm. Alina kubeera ku construction, mathematics. Nze nasoma ko sebo. Nze nasomera ddala P7 myaka 2. Mumpita wa kusaaga. Omwana wa P7 ali ku logarithm bwa kugamba nange nali saagala mathematics. Naye omwana wa P7 agwa atya? Abakasi P2 P1. Abakasi ze zirina okukulaga z'otandikirako okubala. Ne bakuba obugundi bwe bati. Kati abamu muzeerabidde akantu kaba bwe kati. Ne wakati ne bateekawo. Ne bateekako obupiira bwe bati. Ne bakubuuza obupiira buli bumeka. Wansi n'obubala 1, 2, 3, 4, 5. N'ogamba buno buli 5. N'ogamba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'ogamba kati buno buli 5. Obubiri n'obwerabira n'okafa. Bubuli mupi wano kikkirizibwa.
eno ne batateekayo ne bakubuuza buno buli bumeka n'obutunuulira kati eriiso ligenda nerijjayo buno obwa wano ne liba ng'eributadde wano n'ogamba buli busatu kumbe kuliko 0 mu pi wano n'okagwa kikkirizibwa ate luno naggwa n'obutuuka naye kati omwana wa P7 owakataaha bwagwa abakasi mu P7 osooka n'obuuza ono omwana mukuba omusekuzo ku mutwe oba muleke. Pawulo yagamba Abasesalonika mmwe abooluganda ekikwatagana n'ebiro ekikwatagana n'entuuko n'ebiro bino bye tulimu oba ebigenda okujja oba ebya mukama waffe oba ebya revolution ye Uganda baganda bange sikyasaana kubibawandiikira okusinziira ku kyemuyitamu okusinziira ku kyemulaba. Bannange bwe mutangobe ku biro ngenda obbabuulira ebiro buli kintu kyonna mukyerabire mu Bayibuli. Tugenda kusoma ebiro mulabe Bayibuli yonna ng'erimu ebiro. Bwe mutalinga nti wireva ku biro oddeyo ku Yusufu anti buli omu asaba Yusufu n'olwaleero bagambye genda oguleyo amafuta oddemu mu mafuta gali aga Yusufu omukomyewo amafuta ndi mugabiro mulimba nja basomesa ebiro bino mmwe ebiro bye mulimu mulaba nga byakuzza abaana ku ssomero. Pawulo yagamba bw'ati abooluganda ate temunkooya abooluganda kino ekintu muleme kukisussa ekikwatagana n'ebiro bya Kristo sikyasaana bbe bagamba. Mmwe mugenda wano ne mwebuzaabuza mbu temwagala Bayibuli kubanga omusumba yakubba. Toyagala kuwuliriza ku kintu kikwatagana ku Bayibuli kubanga ne yakuleepinga okuzaalamu omwana oli eyasooka yali akutte Bayibuli. Kati gwe n'oturansifaalinga obusungu n'obuteeka mu Bayibuli ne weerabira ebiro bya Kristo byo bijja kusigala nga bibabanja. Yesu mulina okumumanya n'okumutegeera oba mwagala oba temwagala ate akomawo. Mbabuulira naye ate okudda tekikutegeeza nti oleke Museveni mu ntebe. Tujje Museveni mu ntebe ne Yesu tamusangamu kubanga asobola n'okudda leero oba enkya. Ekyo sagala ekyo tereeza butereeza mwoyo gwo. Nkiddamu bino ebiro byali bya Kristo okwogera ku Kristo. Kakati Bible and politics ebiro by'oyitamu nga tonnadda ku biro biri kubanga nkugambye bw'ozannyira mu primary secondary ekulema. Bw'ozannyira mu nursery P1 P2 ekulemye bw'ozannyira mu P2 P3 ekulemye bw'okonera awo P7 totawaana guliyo mwenda ogwo gwo waguregisteringa kubanga ogenda mu ssomero otandika na mwenda ogwo gwo gubeerawo kuba ne bw'otawandiikako linnya gwo omwenda gwo weeguli tebakuwa 10. Gwo mwenda otandika na mwenda gwo olwana okuva mu mwenda n'obaako woolaga gwo omwenda otandika nagwo ogenda okuva ewaka ng'olina mwenda kati gwo alwana okuvamu eyo kategore y'omwenda. Kati bw'ozannyira mu P1 n'ebirala ojja kuba obyonoonye. Nze ekimbonyabonya mu luzungu nalusanga mu senior 1 ng'abaana boogera oluzungu kakati ate awo nenkwatibwa kamungulu zaawo kanzunzu n'alyokanjira awo nentomera empagi awo mu kanzunzu nentereera awo mu kanzunzu nentereera bannange nja neŋŋamba wangi maama netandika okwogera oluzungu mu secondary. Naye ng'abaana bensomeramu balutandikira waka neŋŋamba nange mutabani wa Katongole nja ddwogera nendwogerera mu secondary kakati ebintawaanya waayi omusingi gwa primary. Nentuuka ekiseera nempulira ng'ekyandeeta mu secondary ekimpedde neŋŋamba lwaki siddayo ewaffe n'envuba lwaki siddayo ewaffe n'envuba nava ku kyalo nga ndi w'amaanyi nzize nagenda okutuuka nga nswala byenjogera byenkola byennyambala byendya byenkola ki nkugambye nanywa blue band mu kyayi ne bansekerera. Kasita omusingi guli kufa bwe mulema okumanya ebiro bw'olema okumanya ebiro byo by'oyitamu n'ebya Kristo tojja bimanya. Pawulo yawandiikira Abasesalonika n'abagamba mmwe eno levu gye muliko ng'abaana bammwe tebasoma ng'ebyenfuna byammwe byonna baabikutula ng'omusajja yabawamba mumanyi nti Museveni yaddamu n'atuwamba ng'ovudde mu 86 okimanyi nti Museveni yazzeemu otuwamba yaddamu n'otuwamba okuva lwe yateeka kafyu
Museveni yatuwamba officially twagenda ogenda mu kalulu nga Museveni atuwambye twagenda atubye already twagenda Museveni atuwambye tugenda otuuka mu kalulu tumulonze tumumya akalulu Museveni natulagirawo nti ye yabala ebiro yamanyirawo bano abantu tebagenda kunnonda naye kamba twaleyo bayiteyo nayo Museveni n'atuwamba kuba yamanya ebiro fe abatamanyi biro gwe twamma akalulu ate gwe tulajanira gavumenti tuyambe gavumenti jemwamma akalulu naye banayinza enjagala Museveni bannange enjagala Museveni kuba akola byenjagala mwamumma akalulu kammwe mwakamumma ate gwe mulajanira gavumenti tuyambe nga mwale mumujjako mwamumma akalulu mujjukira episode gye nakola nga tumaliriza akalulu nabagamba ekigambo kino tukubye omusota ne gudduka ne gubulira mu nnyumba teri kwebaka mwebase ennyumba mujebaseemu abatembeyi omusota gubaje gugo twakuba omusota ne gubulira mu nnyumba nabagamba eyo ennyumba muyina kugunoonya bwe muba temunnalaba ku mulambo gwa musota tewali yeebaka kubanga nagwo wegutudde gwe gutema teri kulama kasita kubanga mwagukubyeko ne gusika obusagwa ne bugujjayo ne buguteeka wano kumpi buli gwe gutema mumusanga akazi omusota omukubeko gubeerawo nga gwetegese buli gwe gujja oyo mumusanga akazi gwo ne gulya ewa ne gulinda omulala mwagukuba ne gubulira mu nnyumba ne mwebake ebiro Pawulo yagamba bw'ati mu abooluganda ekikwatagana n'ebiro si kyasaana kukibawandiikira kubanga owetunulira bwetunuulizi tunuulira ebyenfuna byo tunuulira embeera ze eza bulijjo tunuulira ebyobufuzi tunuulira ebyobulamu olabe ebiro bigamba ki kati awo sisaana tukuwandiikira ab'Emityana mbawandiikire mbu bannange ebiro bye tulimu Emityana tewaliyo ddagala tewaliyo ddwaliro nabbanja yafubye nnyo okutulaga nti abasawo babi nnyo baganye okulongoosa omukazi n'afuba nabbanja okutulaga nti abasawo bano babi nnyo tebalina kisa n'amaliriza nga Prime Minister agenze mu kiriniki n'agula ebikozesebwa to confirm nti mu ddwaliro lya gavumenti temuliimu ddagala omusawo akulira gundi eddwaliro n'agamba bw'ati twabawa requisitinga bakiyita requisition okusaba ne barequesting eddagala okuva mu gavumenti mu gw'omwenda nakaakati eddagala terituukanga oba National Medical Stores eri Germany oba eri Italy heri wali nsambya ne bwe banditumyeyo ow'ekigaali yali badde yalijjayo dde ensambya wali mu kigundi zone wali wansi ensambya wali bayitawo kitiyo kigonya kiki manyiwo awo ku National gundi omuntu ne bwe yandisindise wirubaalo yali badde yatuuka dda ng'eddagala yali tuuse Emityana naye mumanyi lwaki ab'Emityana mwakuba omusota ne gubulira mu nnyumba kagubalume omusajja gwe mwamma akalulu ate abawa eddagala Museveni tobawa ddagala bannayinza enjagala Museveni anti bulijjo temukimanyi leero mbabuulidde ekyama bannaye enjagala Museveni kuba akola byenjagala nze kyovula bannamubbira akalulu mu 9 kati mugenda katemayo ASP akikubyewo bino byenna bagamba okutegera video zange olina okubanga omanyi gye tuvudde bw'ojja n'ogira wano bw'ogituulako leero ng'enkya ogenda kukola bigezo ofuna 00 kubanga tojja bitegeera osaana kubanga wava eri nojja n'obitegeera nze nga nze Museveni mwannyima akalulu ate mbawa eddagala mu ddwaliro mulaba bikola naye mulowooza ye Museveni musiru mulowooza ye Museveni musiru yajja n'abasaba akalulu ne mukamumma omusajja omuzeeyo ow'enkofiira mumuwa akalulu ne mukamumma n'akimanya nti nomukamumye ye n'ayiiya n'ayatetenkanya ng'era bulijjo bw'akola n'ajja n'atuula mu ntebe ne mujja nga musugumbiza gavumenti tuyambe batugoba ku ttaka
mulowooza ani abagoba ku ttaka mulowooza omuntu abagoba ku ttaka bw'agamba bw'ati omuntu abagoba ku ttaka bw'agamba mugende ku poliisi mumpaabire oba ewa HR oba ewa Kanyindo oba ewa DPC oba ewa Winyeddolo kiba kitegeeza ki ani abagoba ku ttaka kugamba mwe mulabira ddala golabira ddala gavumenti esobola okukutasa nga bakugoba ku ttaka gwe bw'olaba naye ebiro byo mubiraba oba temubiraba bayibuli egamba bweti wano Pawulo yabasomesa n'abagamba bw'ati nti bapulitendinga okubeera nti mirembe mujja kupulitendinga nti ebintu birungi awo wennyini nga mugamba nti mirembe okuzikirira okunene kujje kubagweko okuzikirira okunene kujje kubagweko mu biro bye mutwala okuba nti temubimanyi nti omubbi kijja bagwako ng'omubbi bwajja n'abagwako bugwi nti oba ng'obulumi ng'ebisa bwe bikwata omukyala ali olubuto omukyala abeera awo nga yeekejja akola bwati bannamwe omujeba muti bannanga temwozeza bintu gwe obwire baganye okwera olujja ngerukwanga ja muddakiika kiki bannange emmotoka mulago azadde ne mugamba ebisa byo nga babikwata ngeri mubeerawo nga mugira ali mukulya muli awo museka kyokka bannaye mwana gw'osiise yundi waawo najja muveewo mugenda jabu kana kawala nogamba ye ate okuzaala nga kuyanguye bayibuli egamba nti kijja kubagwako bugwinga ng'ebisa ng'okuzaala nga mupulitendinga nti mirembe gyo nabadde mbagamba lokeeki yagamba mukyala we zukkontereyo tawulo zukkotekeyo tawulo ngenda ku mulimu ngenda kukola teekawo nnyota zange teekawo uniform abaana bagambe bateekemu omuliro ne bateekamu zikadde ziri wali ziri awo tukiyita idoling ziri ku idoling omukulu azuukusa agenze kunaaba n'asirituka n'agwa mu kiyigo omukyala amubuuza kiki ng'omuka tegukyagira ng'amawuggwe bagagasse bayibuli egamba okufa kunaaba gwako breaking news kiki lokeeki afudde konze olimba nawakana okufa kwa lokeeki konze lokeeki tasobola kufa bayibuli egamba nga mupulitendinga okufa kubagweko ate nga kunene nnyo nga kungi because of pretense nti temumanyi biro Yesu yagamba kigenda kubagwako bugwinga mubbi ate omubbi akubuulira ebisa bikubuulira wamma bakyala mutubuulire ani tuwe ebbaluwa y'ebisa gye byakuwandiikira nti maama nnyabo ku ssaawa 6:7 weetegeke funa we weebaka bulungi tugenda kujja nedda ssebo bikusangana mu kkubo ng'otambula ate towulira gundi kyakabaale kamuhanda bamuzaalira ku kkubo maama we abeera azunga bagenda kuziika tugenda kuziika mutambula n'akazaalira ku kkubo nti omwana ye kamuhanda kaku kkubo omwana ye kyakabaale yamuzaalira ku jjinja nga batambula agenda okuwulira omwana agudde ku ttako kiki omwana amuzaalidde ku jjinja nti omwana ye kyakabaale bannange bayibuli eno esomesa ebiro ebbanga lyetunamala nga tupulitendinga mazima ddala nze teri kintu kinnuma bantu balajana mbu Museveni tuyambe nga mwamu maakalulu Museveni kyakola kyalina okukola kati nkibabulidde okuva leero Museveni yakimanya n'agamba kangende mbabbe emisolo mbabbe ebbanga lye banamala nga tebannanzija mu ntebe kangende nkibakola buli lwe muŋaŋala ne bwe mumuwaanawaana ne bwe mweyogezayogeza era banaye beki era yo Ssaabalwanyi wa Museveni akimanyidde ddala nti Ssaabatiitiizi Museveni akimanyidde ddala nti Ssaababbi Museveni akimanyidde ddala nti Yesu Enkulumandwa oyo Museveni si Enkulumandwa
ebbanga lyendabyeko ku Museveni ng'asamira tosobola kukkiriza nti ye Museveni bw'aba asamira omusajja muzibu nnyo atambulira ku waya yeeyambulira ddala ne yeeteekeraawo obuwerowero obukoyikoyi oyo Swenkulumandwa mwe gwe mukaabira gavumenti tuyambe Museveni tuyambe Museveni tuyambe mwakuba omusota ne gubulira mu nnyumba bwe munaaba temusituse naye leka nziruke ngende ku nnyiriri zino ezisembayo tusobole okuva mu kifo kino olunyiriri lw'omukaaga kale nno tuleme okwebakanga abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro olw'omunaana naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambala ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkufiira essuubi ery'obulokozi bayibuli egambye tuleme okubeera ng'abalala bino ebiseera si byakutamiira nedda bayibuli egamba abatamiira batamiira kiro n'abeebaka beebaka kiro bayibuli egamba bweti okusinziira ku biro bye tulimu n'omwenge tuguveeko okusinziira ku biro bye tulimu n'okwebaka tukuveeko bayibuli bwegamba bayibuli bweraba embeera gye tulimu e Uganda wabula omuntu agamba bwe bati pulezidenti atugulewo Museveni atugulewo bannaye omuntu akube ku kidongo Museveni atuguleko omuntu anyweko ku mwenge abantu baagala Museveni kubaggulawo kunywa ku mwenge nga bayibuli egambye mu biro bye mulimu temusaana kwebaka temusaana na kunywa okutamira mu kuveeko n'okwebaka mu kuveeko abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro bayibuli ekusuubira nga n'ekiro ogenda kusigala ng'oyimiridde ebyo byebiro bye tulimu ebyo byebiro bye tulimu wabula buli muntu akuwa ensonga Museveni atugulewo tukube ku ndongo Museveni akube waliwo omuntu yaŋŋambye pasita n'olyoka oyimba ebbaala naye wulira ebbaala nojjo nayimba ebbaala awe Uganda waliwo ebbaala otunulira abantu nga mazima ddala era n'olwaliro bagamba bwe bati naye tukole bwe tuti nti batugulewo omuntu anywe ku mwenge batugulewo omuntu akube ku ndongo wabula bali mu kubakuba abasajja abakulu musajja munna kugalamiza nakubanga ng'abaana bo balaba naye ekyo kyonna tumukiraba ate olumala n'oyokovubanvuma abaana kakati mubadde musinika biki musiniikiriza biki abaana bakulabye ng'omupoliisi akugalamiza kuba kibooko kakati bo tebaseka balineme kuseka ng'omusajja nze okunsanga n'ongalamiza mu maaso ga Ebeni n'onkuba aba agenda kunziika nange nkukuba n'onkuba essasi omwana n'agamba taata oli musajja ofudde naye obadde musajja n'onkuba kibooko mu maaso ga Ebeni bannaine bo bawa SF so nkuba bukubi essasi naye kati bannayuganda batandise okukiwulira era taata kasitaala ababwati nga abapoliisi nga taata adduka abaana bagenda okukola bati taata alidde ewa kiki atidde omukubira mu baana kati kitandise n'okubeera nnomo omusajja omutamivu yagambye bwati gundi pulezidenti w'abatamivu buli atunga empale tungirako kasiponji kuba kibooko zisusse zunguli lyabadde ng'ettamiiro bati yabadde message buli atunga empale ebyo twabikolanga nga tukyasoma twalina omusajja nga bamuyita Master Faruku nga olunaaba bwoti ewaka ng'ogenda kusimbula ebiruuzo biddukirawo ewa Faruku kye twakola netugamba nedda tetujja kugira bwe tuti oyambala empale n'oteekayo ekitabo n'oyambalirako empale endala ku kitabo 96 ate nga wagisabikako ebisabiko ebirala 6 n'oyambalirako empale endala kati nga wakati w'empale n'empale nga waliwo ekitabo n'otuuka n'ogalamira n'alukako ne bagamba bannaye ono omwana nga yakola akabina ng'akubye ku kitabo omusajja omutamivu yagambye buli atunga empale buli atunga sikaati buli tungirako akafaliso tungirako siponji naye kibooko esusse wabula bannayuganda mmwe omugamba bwe muti omusajja atugule tukube ku ndongo
Balamu yagambye ekivulu kyanga aba people power bakiremeseza kubanga polisi yennyini ejjudde people power nga bambadde ebyambalo bya polisi naye nga byambalo people power balipotinga magere. So Museveni ne Sali Musale mubeere nga mwekyekinga people power etulidde etumalawo kuba kati nze maganye naye kale bagenda kujjawo lockdown tujja tegekanga ebivulu biri byennyini tulinze kujjawo lockdown bategeke ebivulu Bayibuli egambye abeebaka kiro n'abatamiira kiro mu ebyokutamiira mu biveeko okusinziira ku biro bye tulimu. Okusinziira ku biro bye tulimu bannayuganda kambabuulire Museveni ali ku get set kambabuulire okwekalakasa ne kumala kuyika ne musula ku kkubo olunaku lumu ne mulumalako emisana ne mulukeesa ekiro wallahi Museveni temujja mulabako kubanga akisuubira. Era mu meeting eno ekimu ku kyendeseyo kubanga nkiyogedde nnyo emphasizing okutwala abaana bafulume Uganda bagende bapakase ebweru w'eggwanga. Ase economy Uganda sinjavu Museveni ase economy nga akigenderedde abanyigiriza naye nga alwanira entebe Museveni kyalina okukola. Nze Museveni muwa credit kubanga ekyo kyalina okukola kuba entebe akyajagala kakati ffe abajagala ffe tulina okuyiiya omwana bw'agaana okufuluma mu mirembe nga ASPC muwire nagaana nnaku 3 nfulumizaako mukono na kugulu bagamba nedda omwana bw'aba agaanye ennaku ze tumuwadde ziweddeyo tumusale mama tumusale ne bamusala oba ndi mulamu oba ndi mufu ne banzijamu. Omwana bw'agaana okufuluma bamusala. Museveni bw'abeera ebyemirembe biganye tuffe tuteekwa okumanya kiki ekiddako. Juzi Ebeni najja naye ne bamulinda simanyi sawa 2 ez'ekiro n'omugaana ne bukyanga n'abakujja n'akeesa n'ajja ne bagamba kaya kakati ate maama akaze amazzi gonna gawedde ne bagamba nudda naye tumusale. Ebeni naye ne bamuyisaako akambe naye ne bamugjayo kusala. Ffe tuli bazibu nnyo bw'otatusala otujjawo Abanyarwanda bw'otasala totujjayo ssebo. Museveni bwe tulina okwata Uganda tugisannyalaze tusale tujje mu Museveni. Mbawulira waliwo omwana asomesa Sajiko bw'oba wamma ogenda gitwala mu maaso Sajiko go on with Sajiko. Bana Uganda tweyiwe ku kkubo tujjeko Museveni ekyo Museveni akirinze nga mbagamba buulirira wano mu meeting zaabwe bakyogererako ddala naye basobola okujja kyova olaba kafyu ye tagenda kuvaawo. Do you know why? Baatula mu meeting ne bagamba lwe balijja ku kkubo ne basulako ne batavaako kiriba kiwedde. Olunaku lumu ne tujja ku kkubo ne tusiibako ne tusulako ne bukyanga nga kwetuli wallahi abo bonna simanyi batumuyine simanyi bambabazi simanyi balugunda wali oyo ndugu lugunda yeetunuzanga wenga omanyi lugunda alinga yawungako yenna ali bwa kibeerawo nga kyesiniikiriza oyo lugunda oyo mbundugu ndugu wakakasajja kabika lugunda ako bajja kudduka emisinde mbabuulirira wano mukikole mugende muyiikeko muzibizeeko mukeesezeeko mujja kulaba temujja kuddamu kubalabako kubanga bakirinze nga mbaga wabula mugamba bwe muti eyatubba akalulu kakati no jangu otuwe eddagala kakati no jangu bambi kakati no jangu eno batugoba kuko nga mwamumma akalulu mwamumma kaaki bwe mwandibadde mukyamwagala mwandimuwadde akalulu mulowooza ye musiru kugamba mu Museveni bwe mumutunda mulaba nga musiru mumumma akalulu ye abakolere olaba nange njagala Museveni nzi mumumya akalulu ate abakolere kala ajja bakolera mumulinde ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama nkwebaziza olwa message y'olwaleero ku kyebiro Mukama bana bantu tebasaana bawandiikira tebakyasaana bawandiikira kubanga babirimu bo bennyini babiraba naye beefuula batabiraba. Bayibuli egamba bweti awo okuzikirira okunene ne kulyoka kubagwako ng'omubbi oba ng'ebisabo ebikwata omukyala mu kadakiika. Okuzikirira okunene
ne kulyoka kubagwako mukama okuzikira kugudde Uganda ate waliwo okujja mu covid makuroni mukyere guno gujja guno wave 3 do you know makuroni wave 3 mugenda mulaba prominent people are going to die. They are going to die. Hey! Mukama bana abantu ku kyebiro bye tulimu sikyasana na kubibagamba yadde obbawandiikira. Kubanga bakimanyi ebukakata bakaba batugoba ku ttaka. Ne Mubende babagoba ku ttaka. Mu Kampala babagoba ku ttaka. Muganzirwaza w'Abanyarwanda. Katwe w'Abanyarwanda, Kitoola ate w'Abanyarwanda. Ate ne mu Kifumbira w'Abanyarwanda, ate ne mu Kiganda w'Abanyarwanda. Wabula bagala mbawandiikire. Bannayuganda ebiro bino bye tulimu Abanyarwanda bagala kutwala ttaka. Pawulo yagamba ekyo sikyasaana bawandiikira. Sikyasaana bawandiikira kubanga buli w'otunula Omunyarwanda yatuttewo. Yes! Wabula bo bagala Pawulo tuwandiikire kiki ekikwatagana ku Banyarwanda. Kiki ekikwatagana ku biro. Wabula nga balabira ddala Gashumba ye positioninze tetukyala Banyarwanda tuli bavandi. Tuli bavandi. Ffe tuli Banyarwanda. Fraternity in Uganda. Mwagala ki muganzirwaza waffe. Kakati wama ASP ogamba ki ku nsonga eyo tuwandiikire. Pawulo agambye sikyasaana kuwandiika ku nsonga y'ebiro. Nga ijjo Luka yatubuuza Yesu yagamba mu Luka nga musobola okulaba enkuba yo ne mugitegeera. Nga musobola okumanya nti wabula kati bannayo no January ayo ebbugumu litandise. Ne mulyoka mugula bummini ne mukunyuka nga tewali omuntu muno olw'okubanga ebbugumu lingi n'atateekamu yadde akabikka omulalo n'alyoka akunyuka kiki maama ebbugumu lingi n'alyoka atambula boda ne beetomera ogenda okuwulira ebyuma kiki beetomedde kiki nga tayinza nakunnyonnyola kiki abadde atunuulidde wabaddewo atambula nga tabise wadde omulalo aba boda ate obanyumiza n'olyoka owulira ebyuma n'akubamu n'endala eva eri neetalaba nti zino zigudde naye najja n'azigwamu omukyala nga yatambudde eddali eri wabbakuli yagenze. Omukyala yamanya ebiro bino bya bbugumu. Tewasaana wano kwesabika. Ate bbugumu ebiro ebyo nga musobola obbimanya. Bino bye bibalemye bino bye bibalemye bino nga bababbako ettaka. Temumanya ababbako ttaka. Temumanya abammye malwaliro nga ne bwe mugula emifaliso egyammwe mugiteeke mu ddwaliro poliisi egitwala. Naye bannange temumanyi biro. Poliisi ejja nebakwata. Lwaki mwagala okuteeka emifaliso mu ddwaliro? Mwagala kujoga wano muteeka emifaliso mu ddwaliro. Mwagala kwejjanjaba. Kwegamba mu temwagala kufa. Temwagala kufa chairman. Temwagala kufa muteeka emifaliso mu ddwaliro. Chairman ne bamukwata n'emifaliso ne bagitwala. Government wamma tuyambe, government tuyambe kale. Ku kyebiro sikyasaana bawandiikira. Ne episode ezisigaddeyo ez'ebiro nzikomeza wano Pawulo agambye ekyo tekikyasaana kwogerako. Mukama bawe omukisa. Mukama nsabidde abalwadde bonna basumulule ababanjibwa. Waliwo n'abagala otwala abaana ku ssomero ssebo. Mukama batwalira abaana ku ssomero. Batwalira abaana baabwe. Ekyo kyamagero kibawe. Oli bwakikusaba kimuwe. Naye Mukama Museveni agenda kwokya abaana b'essomero. Museveni, Bamwine, Sempijja, Kahindo Otafiire, Kaine Mizimu, Tumwine, Kandiho, bagenda kwokya Felix Kurayige, bagenda kwokya abaana bamwe ku ssomero. Buli ssomero lye mugenda okulaba eridde amannya nga bawadde. Tonkubira. Buli ssomero erigenda okujja amannya nga bawadde. Temunkubira ssimu. Ebiro biba sorting. Mukama bawe omukisa. Aliyo gamba nti ayi Mukama. Olunaku lw'olwaleero pulidde ekigambo kyo. Nenzikiza n'omutima gwange. Nenjatula n'akamwa kange. Nti ndokose. Mukama ndokose. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Mbagala nnyo nga bulijjo kuba okubeerawo kwammwe kukola amakulu ku ASP Asimuwire Bible and Politics. We mutali mba sirina kyendi
mwebale okubeerayo. Baba SFC online babloga bannange mbatumidde mwenna sisobola kubamalayo leero abali ku ground ewaka Mwate Katongole mu Miransanafu yekolera Nuwamutwe tuyina ebintu ebitugatta kuba musajja si mwangu naye ate tuyina ebitwawula. Omwana ayagala bajjajja, omwana oyo ayagala bajjajja Nuwamutwe. Ebyo bye byatwawula ne Nuwamutwe, musajja muvumu naye omwana ayagala bajjajja. Kimu bibiri kakati bajjajja awo wetwakoma, awo wetwawukanira. Naye nga mbatumidde mwenna kire kyankuba flashlight mukwano nkutumidde nnyo. Nkwagala nnyo, Mukama akumpeera omukisa, omulimu okola mulungi nnyo. Mutabani wa Nadduli weetereeze, tetukyayagala ntalo. Waliwo eyankubidde mbuno simanyi Gaspar Ponda agambye eki, mbu Gaspar Ponda agambye, Gaspar Ponda avumye His Excellency. Naye mmwe tokimanyi nti kikukakatako okuprotectinga omwoyo gwo, omutima gwo. Nze ngukuprotectingire kakati Opondo Gaspar akugamba eki? Gwe Gaspar bw'oba olaba Gaspar akugamba eki? Gaspar Opondo nga naawe ojja okwotinga ngo onkubire essimu, munnange nno agambye mbu neppeera libala entula. Naawe nojja nonyumiza gwe ppeera libala entula. Mwe mwetereeze. Mukama bawe omukisa. Omwana waffe gyali mwebale kubanga tutandise okufuna ku bujjanjabi. Bw'oba gy'oli ng'osobola okutuyamba mukwano, tukyayetaagira ddala obuyambi obw'okumujjanjaba. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Mbagala nnyo tusisinkane enkya ku Sande mu Bayibuli mwokka. Sisuubira nti wanaabaawo politics. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. I sign out. Sigadde nze SP Asimo Wile owa Bayibuli politics all away from United States of Buwama. United States of Buwama. Mbatumidde babuwamaani yani. Mbagala nnyo mweraba. Abe Mawokota South 2026. Nze munsindika sikulya musaala, sikuvuga mmotoka ya parliament, munsindika kwokya parliament. Eyo ye manifesto yange. Ayagala mpe, atayagala lekayo. Ngenda kwokya parliament. Eyo yo ngitandise bukyali. Siza nabangira simanyi mbuno mbalinde inductions, simanyi biki, simanyi ate ba MP tufune meka. Sijja batuusaayo. Ayagala mpe, atayagala aleke. 2026 ngenda kwokya parliament Mawokota South mu muliko. Mukama bawe omukisa.